Waliwo ebifaananyi still ebigenda maaso n'okubanga bisaasaana ku mitimbagano egy'enjawulo nga buli omu era awandiikako kikye ekyenjawulo ky'abeera alabye n'interpretinga mu bifaananyi ebyo. Si mulala ye mukyala omukozi ku TV emu era nga ye Daina Nabatanzi. Ebifaananyi ebyo by'olaba byakubiddwa ng'ali ku show oba ng'ali ku mulimu naye teyabadde mu studios, yabadde ali mu field. Kakati ebifaananyi bino babyogerako ki? Ekyo kye bagenda maaso n'okwogera ku bifaananyi bino kye njagala nzije nze kali lugambo wammwe ale njogerako wano neŋŋamba ennyashi ebeera y'amabega. Kati if someone nga alina nnyashi ng'alina ne kye tuyita bakiyita batya mu Luganda olutuufu abannagudi ebakityo ero olimu amagezi kale atusinzidde buterevu ku mukutu Viki exclusive gyosinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda okutulaba n'okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyindala bweri nkola yange video nkusabisa okugimpereka like buli olikinga video kijambako okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi information nno netuuka kwose kinomu eyeetaaga okubeera ng'ate agifuna asaako okugiwuliriza mukadde then gwe atannaba kubeera nga otweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribinga ku mukutu guno bw'oba omaze okusubscribinga kwata mu kaddo kajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wojja okubeera ng'ofunira notification ku buli kimu ekigenda maaso singa tuba tumaze okukiteekayo. Kaakati ebifaananyi bino biri kutambula ku mitimbagano naye nga bitambula lwa kintu kitono nnyo nnyo nno bwe kiti oba bbula mirimo oba tetulina nnyo byakkola bula mirimo n'obutalina byakkola sibi ebimu biraga abantu bali kukola ki kuteekako ebigambo ebityoboola ekitiibwa ky'omukyala kyekisookera ddala. Nkubiriza abantu mwenna nti mulekeraawo okutyoboola ekitiibwa ky'abakyala. Lwaki ngambye nti bityoboola kitiibwa ky'abakyala? Tayinza kuddira muntu alina mubiri gwe mwenna gwe mulabidde ebbanga gwe mumanyi nti omuntu alina omubiri gwe alina figa ye mwe ne mugenda muleeta bano abatunda simanyi obubina ne muleeta bano abatunda simanyi empale eziraga ebitundu ebyazimba mu maaso ne mukwata akapande bwe kati ne mukatuuza ku kifaananyi ky'omuntu ayambadde mu ngeri ey'ekitiibwa mu ngeri eraga obuvunaanyizibwa ate mu ngeri eraga kwegamba oba nkiyite ntya mu luzungu nti omuntu eyerespectinze. Omukyala yabadde ali ku show ng'aweereza era ng'ayambadde bulungi outfits ze nga bwe muziraba nga agumidde and of course y'omu ku bakyala aba wano abatamansula abatakunama abatayambala bugoye buyitibwa bukookoonyo. Daina Nabatanzi y'omu ku bakyala abambala olugoye ne luggumira and ebbanga lyendabidde ku bifaananyi bya Daina Nabatanzi sirabangako lugoye Daina lwayambadde nga lubuuka amaviiviige. Gyolwo wali olulabyeyo nga lugoye lwa Daina Nabatanzi wali olulabyeyo taata nsaba onfunire ekifaananyi nga lubuuka amaviiviige waliwo okuwamba ali mu sikaati nyimpi naye nga lumbuuza lubuuka amaviiviige. Nazzi kuno kankubuulire omukazi yenna teyayambalanga lugoye lusukka maviiviige era bwe lwasukkanga amaviiviige omanyi bwe bakiyitanga bagambanga nti oyo omukazi akunamira ayambadde mini. So Daina tayambalangako mini. Kaakati ekyo tukitadde awo tontwala mbiwanvu jo so omukyala yabadde ayambadde mu ngeri eri respective. Kati mmwe banjagala kunoonya nsobi na creatinga nsobi ku muntu ne mudira omuvubuka gwe yabadde akozeeko program naye ng'amutunuulidde. By the way omuvubuka yabadde tatunudde we mubadde mulowooza. Ye omuvubuka yabadde atunudde like bamubuuzizza naye nga omuntu bw'onambuuza nga ndi bwe nti ne mpuniikirira bwe nti kye bayita okuwuniikirira okufumiitiriza ku kiki kye nnyina okukuddamu. So I think ensonga bwetyo bwe yabadde
Joero ng'ogamba toli mumativu siri piala nze ndiwo kuinforminga muntu kituufu kyalina kutwala. So omuvubuka yabadde nga awuniikiridde ali kufumitiriza ku ki kyagenda okola ki okwogera. So omuntu I think bw'oba totunudde muntu mu maaso osobola otunula waggulu oba n'otunula wansi. So yabadde atunudde wansi olw'okuba nti yakubye ebifaananyi yabadde mu sayidi gye tuyinza okugamba embi. Kati anti yatunudde bw'ati kati eyabadde singa ekifaananyi yakikubye yabadde mabega wa muntu ekifaananyi tekyali badde na buzibu kubaagala okuinterpreting ebyekisiru. Naye yakubye ekifaananyi yabadde mu sayidi nga bw'olaba ndi wano omuntu andi maaso ye ng'omuntu atuli mu makkati gaffe. So that's why ekifaananyi ekyo kyafulumye bwe kityo. Wategedde ki? Nti ki? Nti yabadde atunulidde gundi. Nti ki? Mu bigere bya Nabatanzi. Anti kyekyo kye bayita okutunula wansi ofumiitirize ku kiki ky'ogenda okukola ki okwogera. Gwe lwaki oba ofa nnyo okufokasinga ku ani atunudde? Lwaki mwalekeredde okutunuulira Daina ng'omuntu ne mutunuulira eyabadde atunuulidde ng'ate temubuuza na muntu lwaki atunudde? Akagatto kalayika kamunyumidde. Ngenda koma no. Nga yabadde atunuulidde. Joera abannyonnyola oba mbannyonnyole. So temukuliriza nnyo nsonga tuleke abantu mu bitiibwa byabwe basigaze ebitiibwa byabwe. Daina Nabatanzi ye muntu gwe bagezezzaako okusojja wano ku internet ku social media mu buli ango nga bamusojjasojja balabe oba anaavaamuko ku mwasi nti anaayanukula omuntu. Actually Daina Nabatanzi alinganga mwami alinganga Honorable Kyagulanyi nti osobola okumubeerako ebbanga ng'onoonya reply ye nofanga togifunye. Wano mulina omwami omu gwe mumanyi yalemera ku Daina Nabatanzi paka ne leero kizibu okola interview n'atateekamu ku linnya lya mukyalo oyo naye Daina yagaana okwanukula omwami oyo. So I think ate oli kiba kimuluma naye ate yono yakitwala ize. So I think abantu ffe tukulirize ensonga whereby n'ekitalina makulu ne tukyongera okukiwa amakulu ag'enjawulo. Ensonga y'ekifaananyi ndowooza tugijje mu ddiiro. Ekifaananyi tekyabadde na buzibu. Omuvubuka eyabadde atunudde kambawe n'ebifaananyi ebirala ekyo si kyekifaananyi kyokka ekyakubiddwa lwakuba mmwe mwalondobyemu ekyo kifaananyi kitya kimu ate ne mugenda ne mucreatingayo bano abatunda products zaabwe ez'enjawulo ne muleeta product eyeemu ne muwoza nti maaso nga wageze nnyo mu maaso w'ekifaananyi ebyo mbajje